A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Akawungezi ko lwalero tuli wano omugenzi Seka Ismaila Sulaiman Nkata nga tufunye omukisa baganda baffe batabani baffe abadde bazze nga bagoberera Seka Ismaila Sulaiman Nkata basize olwalero okutuboozaako naddala omulongo amanya Gamdad Muhammad Wajba Mtawaswa basinga Mtawaswa. Alhamdulillah. Muviriddewa nviide seta mukono nga wowe banga wali family yange wali family naye gye banzaala Kamwocha. Alhamdulillah. Maka ga Haji Yakubu Ssemwami. Barakallahu fi. Watandika ddi okugoberera Seka? Sheikh Ismail Nkata natandika mugoberera Sheikh Jaafar yasomesa Qur'an okubayi. Tandika kubanga tuyiga tafsiri. Tuyiga tafsiri tusoma ku Ismail Nkata. Naam. Barakallahu. Yeah, that it was yali 210. Obuzaale buno okusoma kwo biri bitya? Tufi nazaalibwa mu family y'Abasiraamu. Haji Yakubu Ssemwami Allah musasa musonyi byamusubako yali musiraamu. Era nze mu kumanya okwange namanyako nti obusiraamu butuufu kwakuma ku ye. Kumanya okwange mu family yange. Bakitange obusiraamu tebabutulaga nnyo ffe abaana. Nga yahaja amaze okuvaawo. Yahaja amaze okuvaawo. Kati ffe ntwagenda mu mbeera ng'eri bwetyo. Nga si nsiraamu kyosanga kyokola Kamwocha basinga Kamwocha bumanyi embeera yayo wa Babu Wine. Esere Babu Wine era Babu Wine esere nga tukyali bato twagenda kusidwe ngagena ngogenda South Africa Kamwocha wali Kamwocha Center wali amaka Babu Wine yawo nga ewuwe yalinawo ka studio. Kati fa abaana bato twali nnyo kuyimbira kubeera mu nga tuyimba. Naye nga kimukolera natufunirayo kagunja akabato bakata Amazon Crew senkancha akajjukira nga kabato era omuyimbi ge bayita mujjukira amanya bamuta Mayweather naye yafa. Omusajja oyo yalina muganda muta Thunderbird. Yatuyingiza akantu ako atugenda ntuyigire kati binga byakusaagasaaga bityo kati seko tuwamba twagala nnyo okuyimba twagala kuba bakabi akati munnange embeera ng'etabuka. Allah akolera atya nnosula okuva mu kantu ako nofuuka omuddu wa Allah? Yali mama yatujja Kamwocha. Twali wa ssenga waffe emigadde. Then ssenga waffe oyo n'atufunira ebifo nakaso yalabanga mu butuufu kwatwa twasoma amasomero gati ga busiraamu mu biseera ebyo agenda okulanga mu butuufu eddiini tugyetaaga ye nga ye okusinziza mu mbeera gye yalaba. N'atutwala nafunira ebifo Nakaswa olina mufunire Kakiri naye twagendera mu bwe bamulekwa. Mama waffe angiri kyayita kwagala na taata bayawukana dda n'abawandisa nga bamulekwa. Ffe n'atutwala nga bamulekwa kuba yatujje nga tasobola gamba dadi tasobola gamba taata waffe nti bano bakole boti ne boti ng'egi bali batakwatagana kate ye mu bwavu bwe n'agamba nze kankole kino. Maama tumwebaza okubeera nti ekkulu eryo teyalituulira n'asigala ng'alaba nti abaana muteekeddwa okubeera ab'eddiini. Barakallahu fiikum. Kati watwala Nakaswa batwala Nakaswa yatwala nze Nakaswa olina mutwale Kakiri omulongo omulala kati n'oli alina embeera ze zimu n'ezange. Kati nze lumu nali manyi baliyo haraka za Qur'an buli kumacha nganda watukeza tunosa subuhi na watandika amalo kusala haraka za Qur'an zitandika kusoma Qur'an. Waliwo omulenzi omutakata menye sibyerabira mutakata Arafat yasoma Qur'an yasoma suratul Insan yalisomanga nenga kisoma nze nga mpulira mulungi engeri gye walimu ekyokuyimba kinkyalimu ekyokuyimba kiri ngamba akamekwata nijasoma bino nimuteka mu nyimba zenyimba nina Babu Wine wenja kuba watabu munaye ngafuna niya ngadaka akalenzi bakata Galugali Hamza akagenda jikali nga mnaye Hamza sabunjigirizeeko Hamza ali mulungi yasoma Qur'an bulungi Hamza naliko kunjigiriza twatandikira muyassaro na tugenda mu Qur'an suratul Nabai juzu Nabai naye Hamza yalimirerwa n'ampa Lasu Muhammad Lasu era Muhammad Lasu Allah musasire muganange amugabire yensibuko yali muyizi munafi yali muyizi nenga nsingako yali mu secondary naliko kunsomesa naye kati mu kunsomesa yali agamba okuyimba ngina okulaba tenga okuyimba kufa
nga kutandika okufa mpola mpola ate ekiruumirirwa nga njagala kuba nga balasu kabasoma Qur'an kusomero nga bamanyi bahayinja nga basoma Qur'an bulungi kati ebirowoozo bisimbukayo eri bigenda ku Qur'an mpola mpola nga bagenda misabaka nasoma emisabaka nga mutuufu bali recognizinga ku ssomero mine nga bayine dda kuba abantu bajjakira ku makya bagende ate fe abana babaddako nina okulaba nga kiri ekyokuba Bobi Wine kifa nga nkomawo newaka fa tukugenda mubiri nga nzira ku muziki tukola murajaa wadde wegwako netuddayo ku ssomero so ngenda okulaba omusabako ogwasooka yali 27 omusabako ogwasooka mu bulamu bwange nakola bubi naye sheekh omu yagamba nti omubuuka omunteeka yeetengamu amaanyi ajja kuwangula kati omutima negugenda nga gunywera mpola mpola paka 2010 twagenda najja nankumbi najja nagumbi nawangula empaka za Qur'an ezo alhamdulillah kati muganda nga aveena yanneeyungako 2011 akomawo yali 2010 twakwatana ffenna ku ssomero kubanga secondary y'ekakiri erina kaswa Ubaid Kamlegera tandika ffenna okutandikira emisabaka gyonna wawe tatutte nze abatutte egy'essomero kati ntalika okukwatira ddala Qur'an tujagala muganda yiye tukwataga ddala Qur'an talika ogisomera ddala paka Allah era muganda waffe yatusomesa sheekhe waffe Sheikh Jaafar Mayanja kuva ku Ubayi yatukwasaganya paka ogimalako n'okubanga tutandikira obulamu bwaffe amin ya rabbi Allah mutukumire alirudda wakati asomesa Nsanji Madina alhamdulillah Katereke naam Madina Katereke ndoza yeyo okay kakati gwe emabega ennakubuuza nti gwe okujja okutandika okubeera ng'ogoberera Sheikh omugenzi Allah musaasire otandika otya kuba kati wali tulabye Allah okusaasira kuwadde nusra oyingidde bulungi nnyo mu Qur'an era ogikutte ate kati okujjamu ekirowoozo ekigoberera Seekankata hatta laana n'otuuka n'okujja n'otubuuzeeko tulabeko kyajja kitya Sheikh Ismail Nkata ngeseyo nga nkyagenda okusoma nga ngenda kuwasa omukyala ngenda funa omukyala nalina ebibuuzo bingi bye neebuuza na sheekhe wange amita Hamza Kayira Hamza Kayira nawulirako mbu kubanga ndaba musomesa basomesa Qur'an tafsiri we era amugjayo bulungi nga Sheikh Nkata wamugjayo omukwano gwange munangamba nti gamda duliza ku Sheikh Nkata tafsiri we ngeri gyasomesaamu era kuva olwo kuba 2015 Sheikh Nkata asomesa tafsiri we nokuyiga notandika okumugoberera okufasara Qur'an yihide ku Sheikh Nkata Ismail barakallahu fik wa jazakallahu musasi amsonye byamusobako Allahumma amin amin kakati okusiramuka kwange nasiramukira ku ssomero kuba wali nayisi nti ndi musiraamu kubanga wawulira olina ekintu kimulinnya waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh kati ate nga mbeera oba tugenze mu church tuzogenda mu church mikono gyaffe tugenda mu church ffenna muzabezabina simanyi watufu wengwa bwentyo kati omutima ogw'okumanya eddiini yange nti ndi musiraamu oba okukkiriza Allah wange nga ndi kusomera enakaswa ewe ndamanyira nti nokuba ndi musiraamu Allah nakuwa nusura amin ya rabbi Allah akusaasira Allah akunyweze kati Seekankata ng'oggyeko mu ilimu ze zonna kiki ekibadde kisinga okusikiriza ng'oggyeko tafsiri kuba yakima ya byonna kati ebisigadde gwe mulinga omuvubuka kyowenyumiza mu Seekankata obufumbo nayiga obufumbo ku Sheikh Nkata Ismail obufumbo mbukwata ntya era omukyala gwe nnina ekifo kiri nti abakyala bo bazibu naye maze naye kati tuli mu mwaka gwa 9 alhamdulillah ansumbuwa akola ate naye bwe butonde omusajja oli bye yasomesa bye yansomesa kusinza bwe bye mufollowinga bye nkozesa nsobola okuba nga mpezeza emyaka egyo alhamdulillah amin ya rabbi Allah akutere mu baraka mukutere mu baraka amin ya rabbi ze sibangu naye ate ba mugaso ba muwendo gye tuli ngera Seeka wabadde ajja tusomesa kakati kusaya leero okola ki ndi musomesa Qur'an musomesa mu ssomero ki nagikwata Qur'an nasomesa ku Marubi mu covid awo munenge omanyi nti osomesako wa Sheikh Sekada abasinga
basomesa kwa Sheikh Sekade banjulira Allah ne tawfiqi yatika ku bantu abo mu covid tuba tuyawo ndumufuna yekirimu ekyanga agamda dyomanyi nebo mulimu gwa online guli wano gwa online kusoza Quran abayizi bebweru mwana ninga ne sanko somesa ate obulamu ne busanga bukolaki nabo tambula so nesigala nga nsosa online ate nga ndi masomero nya ne nsomesa marubi ku bana vayo nesigala sa Islamic mukono ne dalili yawo bukerere seta kwenda obulamu butambula bwo butya alhamdulillah butambula mu Quran Quran nsomesa Allah sasire na fatsasire kakati se okutambula okujja mugambe abagenyi mu abasatu okukwatagana mugambe tugende Mityana ng'ekyo tutwala tugende tunoonye Sekankata tutuukeyo tubayo ku salaamu ekirowoozo mwakijje ku ki ekirowoozo kyo nze Gamdad Muhammad Sheikh Ismail Nkata okufa kwe nze kwankuba wala kwantisa Allah kusasire amusonyiwe era naga Allah nsasire ne Allah amusonyiwe mukana Sheikh wafe kyankuba wala kulensonga nti nalaba agensi yonna yeri number 1 wa Uganda nze kunze Sheikh Sekade mu recognizinga ne Sheikh Ismail Nkata number 1 rachi ensi yonna mutegeera mu kufasara Quran nam ate yo musajja badajanga mu darus n'asomesa ninga kyasomesa efa bira serious onto it abera serious kucho iwade kusaga asagawo kisobose era ogenda va mu darus nga mashallah nam nga tuvude kwekyo musajja yabadde ayogeranga bituukiriranga nze mukulaba experience nyibadde na Sheikh Nkata naddayo wasembe wano videos zimbane singo okulaba ku TikTok bamba den nzirabanyu bikagwawo mbadde nkalaba wali nga kyali mulamu ngayogera kufa chimbibiri wano malaika webezze wano twali emyoyo malaika tuli mauti ngeze wano mumuloze twalani so ka kunze kwanze myaka jange myaka jabukadde ngenda so ebyo nebyo byatulaga nti ndashufu Sheikh Nkata sana nakulata agenda nekitwe kyo kwega nafa basigadde wallahi tunza twali batukwata kubula elimu kyatwadde ku nnimi zaffe nti buli machayo bucha tosubira kubanga obukolaki obuhungeza ate bwo obuhungeza tosubira bukolaki kubokesa kati ekyo nenzijanga mugoberera so bokera ku macha n'empuyanga atafumiza video endala nga matinsaba wakitibwa Allah imam ndwadde nga ndwadde sagala kabiza abantu bange ennaku 3 nyazi kola zitya Allah namuone kituukira Allah ne kituukira ya rabbi butufunye n'okulaba nga je nali wala neje bagenda muzika wala ningena tuketuzike Sheikh waffe nfude ku kirate ezo nam kati ekyokuwulira mbashina kikondo kyongole kyaffe kyetukolera oba emirimu gya Allah mwetukolera emirimu gya Allah bakyogeddeko twagala genda kulambula ku maka agamu ku maka ga Sheikh Nkata ngasinza kusibamu era we wano nga sinza kusibamu era of course nga nakwerekeza byenkola ngamba akangende mperekereko mu baganda bange tusobole mwatutuusa kwekulabika kwaffe wano era we ndabye muganda wange oli nensanyuka ali ngamba ndabye Sheikh wange nzimu ne mulaba kubanga kinnumye nti Sheikh Nkata mbadde musomerako nenga simulabangako maaso ku maaso guma basi mwana ku maaso Allah sase bale mujja ku videos ezo ne audio ngateko butesa omanya la sura abasa kumanya tegeeza ki oba tafsiri ali atya nga nteyako buteso oli alhamdulillah barakallahu fiikum tubaniriza nnyo tweyanziza nnyo okujja kwammwe tusaba Allah tabaraka wa taala abasasiremu ekisinga okuba ekiki ekirungi ate wakathara Allahu mthalakum abayizi ngamwe Allah ayongere okuba tufuulira abangi ate si ekyo kyokka tusaba Allah tabaraka wa taala nammwe mufube okulaba nga mugoberera obuufu bwa Seeka Allah kijja kubeera kya muwendo nga mmwe mugoberedde obuufu bwa Seeka ate nga nammwe mukoze omulimu gwa Seeka temwenyooma nti kyemulina kitono wabula okutandika kyekisinga obukulu bujja kukeera enkya naawe ofaananye Seeka oyo kubanga ffe ekyomukisa omulungi ti darusa eyaffe yatandikira waka wano amaka g'abakadde baffe gali kumpi awo naye gye yatandikira nga nze musomesa ate wa Seeka Nkata kimaliriza ng'ate ye musomesa wange ng'ate byalina sisobodde nakubisomako wadde ekimu eky'ekkumi kati n'olwekyo kiba kitegeeza nammwe bwe mutandika bwe mutyo
tujja kubeera n'abantu abalungi ennyo inshallah. Naam. Allah kirize. Toka dukule elimu. Era naye akola kyakora. Naye asomesa ku mukama wange. Asomesa Qur'an ate nga yansasula. Ndi mu programu ye. Alhamdulillah. Allah asasira. Tufunirayo aya nga 3 inshallah. Tusomere. Tukusaba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. الله تبارك يسبو. آمين يا ربي. يوم بارك مبيوكلا byonna. آمين يا ربي. Abiringa kwagwiriza buli kimu. Amen. Atakutufuulira sirikankata. Amin. Allahumma Allah kituwe. Allahumma amin. Wakati gwatu olugendo oliko olutuse. Bw'oba hafidhu. Naam. Ate nga obufu bw'osimbyemu bwebwo. Omusomesa yoyo. Emirimu alisagikoze tafsiri. Nawe inshallah. Tulinamu essuubi. Twakitiibwa Allah akkirize ya Rabbi. Jazakallah khair. Akabuuzo ke nnyinza okubuuzaawo. Abayagadde okusoma online akola atya? Agadde okusoma online sinagulawo somero lya online wabula nti nga babugaba ennamba yange eya WhatsApp kubanga nsomesa ku WhatsApp. Oba WhatsApp tesobodde tukozesa imo. Naye nga WhatsApp esinga ekola yesinga okuntambulira obulungi. Zoom ebeerako mu biseera nga tusoma za murajaa bwezo naye nga esingira nga bannamba. Enamba eyo nayagadde osoma Qur'an nga asomera online nga ayagala kusoma online oba oliwa service ekutuukako nankwadde wabaawo details ezibeerawo inshallah. Mbadde nsaba ogibasomere. Ennamba yange eri 0752246493 ennamba yange biidhnillah. بارك الله فيك. وفيكم بارك الله. آمين. جزاكم الله وفي هذه أبيكم جمهورية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. twebaza Allah
akutuusiza nakawungeeza k'olwaleero nga teri kirala kibalesobola omukwano wakati wammwe ne mugenzi musomesa wammwe mukwano gwammwe mukadde wammwe Sheikh Ismail Sulaiman Nkata tubaaniriza nnyo ate era twebaza ekikolwa ekyemukoze tusaba Allah kibasasulemu obulungi. Amannya gaffe? Amanya mpitibwa Mustafa Ali Mukibi. Oh, alhamdulillah. Singa bande bakwise Mustafa Mujabi. Kyabadde kirungi. Naam, mukwatagana mutya ne Sheikh Gamdad? Sheikh Gamdad tuweereza naye mu organization eyo eyitibwa Bashirina Charity Organization. Nenga basobola kugiyita Muslim TikTokers. Ono mu kugiwandiisa copyright ya TikTok onewanga tatokiza giwandiika nga tumu kigambo TikTok. Naye nga twalina Seeka mu ddalasa yali ebutambala yali y'ennaku 3 yali Lwakutaano Lwamukaaga ne Sunday Seeka n'asomesa Olwomukaaga. Era olwo ka vidiyo akatambula ennaku zino ku TikTok nga Seeka eddoboozi ligamba ki ekikuteesa bi mu nkoko yaki. Seeka yali mu ddalasa yaffe nyingi twategeka alhamdulillah era entuba nga twamusiibula. Ye connection gye tuwadde nayo ngaffe ng'ekibiina ne Seeka. Naye nga nze abadde musomesa wange kuva mu COVID. Singa muwuliza nnyo mu COVID awo wayingira mu klaasi ye awo ddalasa ez'okumakya ezo nezijumbira nnyo okubeera nga mpuliriza Seeka nnyo. Olwo n'akatabo ke yali akabadde asomesa amabega kaawo aka Buganda ennono ya Buganda akakatabo nako Seeka nsaba ono Seeka Mujabi mbadde nga muwulira Seeka Mujabi. Barakallahu fik. Kakati Seeka gw'okutandika ogambye otandise kumweyongako mu COVID. Ennyo mu COVID awo. Naam, okusoma kwange alhamdulillah nasoma primary nagisomera eyo Ntebe ne secondary olwo amasomero bagayita Green Star olwo omusajja waliwo PDF. Womanyi Abuja. Kati nyini yalina amasomero ta Green Star eyo. Nasomerako ne ku Satellite Quality Schools ne Uthman Bin Affan. Okay. Naam. Alhamdulillah. Otuula wa? Nsinzirira mbeera kati right now mbeera ku Ntebe. Alhamdulillah. Ntebe waluyiwa? Ntebe Kawuko. Alhamdulillah mu Kitole eyo alhamdulillah. Naam. Nenga Seeka okufa kwe kwansanga ndi ggulu. Kwansanga ndi ggulu nesitasobola kujja. Tewasobola kujja kuziika. Nenga masha Allah wenkomerawo wonna neyafuna obudde yakubanga Allah asobolesezza leero era tutuuse ku maka agali aga Seeka. Alhamdulillah. Era muli mu ddiiro wa Seeka. Alhamdulillah. Era muli ne baganda ba Seeka. Masha Allah. Seeka nga bw'okiwulidde mwogezi wa Seeka asoose Seeka era Gamdad Muhammad. Naam, nga bwe byali ebigambo bye ennaku 3 Allah yali amaze okumujjulula. Twava mu ddalasa naye tetwasobola kuddayo kufuna kigambo kye ng'oggyeko ekyeddalasa. Allah n'amutwala. Naam. Olinayo akatalekeka ku Seeka? Akatalekeka nti Seeka Allah yamutuwa alhamdulillah naye kijja kuba kizibu. Kisoboka naye kijja kuba kizibu okufuna abamufaanana. Allah amusaasire. Allah amusaasire. Saba Allah atuleetera abamufaanana. Kuba abadde musajja nga wa kigambo kye. Allah nga tumaliriza. Naam. Kantu kiggwe k'ogamba nti ko kano nkayize ku Seeka era kagenda okutambuza obulamu bwange obukyasigadde Allah bwana bayagala. Kati ye Seeka tugaa yayize kyabufumbo gwe ekikyo ki muli kyogamba nti kino idhenillahi kyengenda okutambulizaako obulamu bwange kize ku Seeka. Kyenyiza kinasonga oyiga ku Seeka baali baaberaga ku live nga ebyaliwo nga banaatera omuziika. Dr. Walusimbi yavaamu ekigambo ekyagamba nti Seeka baamuyita
ku biraali okusomesa n'agamba anze nsooka mu kyalo kyange nsooka ku bantu bange nange nenteeka nniya nti bwe naaba nvudde eggulu kanzireyo mu maka ewaka nsookere mu bantu bange oba oliawo nga sinaakugendawa mu bantu abalala. Kantu ako kaali kakulu nti abawalimu bajja ne basoma naye ne basigala mu bibuga naye ng'ate bamuweeredde balina owa mu kyalo. Sekayi agamba nze nsooka mu baki mu bantu bange era Allah yamuwa okutukyukiriza kuba simanyi yo maka malala gali mu kibuga era bwe tuzze tugambye Sekayi abeera Mityana gano ge maka ge talina maka malala. Allahu akbar. Saba Allah naffe atuwa okutuukiriza. Amen. Twebaza nga tusaba Allahu tabaraka wa taala abawe tawfiiqi ebyo mulina abakulaakulanye mu ilimu abaruŋŋamye abasaasire munywerere ku bigambo bya Seeka ate mubyongereko okubiyigirako ebirala kuba si bye byenkomerero naye tusaba Allah atugase nabyo naye amugase nabyo mu kabuli gyali. Tusaba atusaasire tusaba amusaasire ku lw'omulimu omunene gw'alese akoze. Allahu akbar. Naam. Alhamdulillah. Allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. اللهم اغفر جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. تكسب واشتي الله سنوا بسنام بنا وجرلا سو واشتي الله وبساسره وبسكوك ساسرك الله وبسنوا كوي باكوري بياسوكا nemu nkomerero yaabwe Allah kusaba washitiba Allah osemire mbijebali so Allah soksa kunambira bi Muhammad sallallahu alayhi wasallama so Allah basahaba be obirenga nabo basako kusasira kuno kusima ko Allah na buliena ko mulimu ngoga Sheikh Nkata nabalala Allah be watwala muberebererwe so Allah birengo gazi kabuli zawe watasibolozo yo mukabuli Allah nafe bolese kusitu we basigire bawe so Allah nafe tutire ku mazima tutte mu mbere yekitibwa ngaji watwala mu Sheikh Ismail Nkata embera eyesanyo ngatereta kunyolwa kubi eta kunyolwa kulungi Allah tukusaba Allah tuwenkomere nnungi osoksa seri family zaffe obaseddini makaga fi Allah fenna batudde wano nabetuleseyo nabala buli musiramu yenasa Allah musasire oberenga oteeka baraka makaga fe oberenga oteeka baraka mikono jaffe Allah tukusaba Allah abafubo nabo tamanyi basonywe Allah nebe tumanyi Allah kusaba basonywe nabalamu nsaba Allah tusasire ero tusonywe ko tubasubya balungi Allah tukusaba Allah oberenga otweme kwane mirungi otasi mikwane mibi ero tutasabe ebiso otasi okugatako Allah watutya kwache kyasinzo kunyiza Allah tukusaba Allah otasi n'abaana afu kugatako otasi n'abaana dawo banyuma rafi Allah obanga basinamu kekuru Allah tukusaba Allah kirize otasi njala otasi obuyayi Allah tutase buli nkole mbi ya shetani abula otuwe birungi kuno ku dunia otuwe birungi tubyagayiremu Allah watonera dunia tujyagaliremu so Allah ne akhiro gituwe nganzi juvu ezibajjana Allah gituwe nganzi juvu Allah so Allah jo nemiryango gigule jabuli musiramu yenna bula Ismail Nkata nebe yasomesa Allah kusaba Allah yenna yongezayo kusomesa kwe asigale ngo afuna emperaze nga mbujufu wazo Allah na buli yenna nafanga akole kyekimu so Allah banaddawo benga bakola bibabya umugabire emperaze Allah wasiwa Allah sawe wakiliza dua ya fe sallallahu ala sayyidina Muhammad wal alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Barakallahu khair. Barakallahu fikum.